omukulu gwe bayita Abitex kikofiira nkakasa nti omumanyi ono nno mutegesi wa bivulu era endongo agiruddemu ebbanga lyagimazeemu olaba yategeka ku bakafeero bw'abasudde Abitex omukulu ono yavuddeyo ennaku ezo abadde avaayo ng'alina obubaka bw'ateeka bwa postinga nga yeemulugunya ku mbeera omukulu Robert Kyagulanyi oba oliawo gye yeeyisaamu ng'agamba alaba ebintu bikyuseemu kati olunaku olwajja ekiro Abitex yayise ku mitimbagano n'asobola okuba ate nga bagiyita kuyisaamu gaali n'alaga obutali bwenkanya oba oliawo omukulu Bobi Wine bw'aleese mu nteekateeka ze. Atandikiddewo ati n'agamba nti omukulu Bobi Wine yali amupangisizza okuyimba mu nkuuka n'agaana. Nanga Abitex ayogedde ebigambo bingi nnyo amuyisizzaamu eggaali akutte mu filifeezi katulaba Abitex bw'enaamuleka atandise bw'ati omukulu kikofiira. Nali simanyi nti yayiga enkola y'abannakyemalira ey'okulimba. Kulanyisentamu akimanyi bulungi nnyo naawe kennyini nti Abitex eno sitwago tugirinamuko ettaffaali. Twatandika okuliteekamu okuva ku Busaabala. Twagenda e Busaabala okukola eventi y'e Busaabala nga tukimanyi bulungi nnyo tegenda kubeerayo. Naye ne tumugamba ffe tuli mu sitwago be banaagikkiriza nga tukola ssente nga ne message ya sitwago etambula. Be bagigaana tujja kuba tulabisizza ku Pulezidenti Museveni. Era nekituukirira tuuka n'okugamba ebyuma biyiseera ku mazzi naye nga ddala ekituufu byaliyo. Twali tugezaako kukola kulabisa Pulezidenti Museveni nga bwe kyali. Era eyo konsatu y'e Busaabala abantu manyi bannayuganda beerabira nnyo. Yasitula nnyo Kyagulanyi n'emuteeka waggulu. Kyagulanyi sentamu bamuganya okuyimba batukutte batusibye. Ze zimu ku manduso ezaafuula Kyagulanyi tibamutulugunya era n'alinnya waggulu nga bapolomota Abitex ne Bajjo ffe tukikoze ne tuvaayo ne tugenda mu nkuuka mu Lubiri 28 ne 27 ne 2018 ne 2019. Omanyi buli woofiisi yonna yatuyita tetwagala Bobi Wine kuyimba mu nkuuka. Omukulu gwe bayita Abitex nkutegeezezza nti eggaali ebadde y'amaanyi nnyo gy'ayisizza mu Kyagulanyi. Agamba nti Bobi Wine yali amupangisizza okuyimba mu nkuuka ate Abitex akimanyi nti omukulu bamugaana okuyimba naye agamba bw'ati nga Kyagulanyi si gwe nfiiririra ng'omuntu wabula nfiiririra ekyo ekimulimu kyatembeeta bannayuganda kye bayayaanira. Muzeeyi Ssemwogere kye yagezaako okuleeta ne kigaana. Muzeeyi Kano Kizza Besigye najja emirundi 4 ne kigaana paka lwe bakyambaza Kyagulanyi Ssentamu ne bamwesiga okubatuusa mu nsi ensuubize. Naye olunaku olwajjo ekigambo ekituufu gye simanyi kulimba nanyigira Kyagulanyi. Obusungu buvaawa Abitex saagala kulimba obusungu buva mu kunnimba. Kyagulanyi nze okimanyi bulungi nnyo talina nusu n'omu gye yali akutte n'ampa era sina kyenjagala naye njagala atambuze sitwago nga bwe twagitandika gigguse. Naye obusungu obutukuzuuzaawo bentandika okumulabamu amakoona nange kennyini nannimbiramu. Twatuula ekifaananyi mwakiraba n'agamba Abitex ono nno mubanja ssente z'ekyepukulu nga tukaanyizza bye saagala kwogera wano nga ayina okujja mu nkuuka tuzoganye ayimbe ebbanga lye bamaze nga tebamulaba. Buli kimu kyonna ne tukimala ne pulaani ne tuzimala. Alangadde ayimba ssaba mmeka anayingira atya. Omukulu Abitex ng'ayogera mu nteekateeka nti Bobi Wine yamulimba nnyo era agamba nti ku nkuuka yali agenda kuleeta mu Nigeria Bobi Wine n'amulemesa n'amugamba nja kujja nnyimbe. Enkuuka nagiteeka ku $1.5 nali ngenda kuleeta omuyimbi okuva e Nigeria. N'aŋŋamba totawaana wendi ne tukkaanya ng'alina okuyimbira ku Ssaabasajja Kabaka nga tukola ebintu bibiri bamukkiriza kiryoke ng'ayimbira abantu be. Be bamugaana nakati essaawa zino singa eyiti eriwo singa atweninga buli wamu. Kyagulanyi Ssentamu amaanyi oganzigweramu teyaddamu kukwata ssimu yasiiba Busaabala ne Babbi nga balya kyennyanja. Abitex kankubuza wali amusasudde ssente z'okuyimba ebyo ssente mmeka ze yali agenda okuyimbira ebyo byonna nkugamba byali byakyama. Kyenjagala omanye eteekemu mu mutwe gwo titwakkaanya buli kimu ng'agenda kuyimba. Nakkiriza n'agamba nti ngenda kujja. N'aŋŋamba n'okuŋŋamba ngenda kuyimba ennyimba 3. Yali agenda ziyimbira ku ssimu ne mugamba ennyimba 3 ntono nnyo ebbanga ddene ogenda kuyimba ennyimba esukka ku ezo.
kyava nsindika ewa manager beyansindika ewa manager teyaddamu kukwata simu na guno gujwa Abitex nange nenyiga ng'omuntu mbaddewo nga promoter from day one saagala mukulembeza katono nyote musobola kutoka aya basi Abitex akyayogera agamba nga ategese enkuuka Bobi Wine yagaana okupostinga ekivulu ekyo neyeewuunya nti lwaki ate yapostinga bayanga mulo ba Victor Kamenyo oba oliawo abantu batya okubyogera nenze mbyogera kuba mukwano gwange era mwagala kubanga bannayuganda bakyamwinamu essuubi naye banaateekamu obulimba n'alowooza nti eno sitwago agitwala ng'amakaage agenda kufuna obuzibu Kyagulanyi Ssentamu alina obuzibu bw'obutaagala kumufunamu kimanyi bulungi nnyo bwe yajja mu byobufuzi Kyagulanyi yali takyalina maanyi mu kuyimba bonna abayimbi abanene Bebe Cool Chameleon Bobi Wine bonna baali bamaze okukkakkana nga balina kitiibwa ekyo kye balina nti Big 3 era amaanyi agafunye ngazze mu byobufuzi omumanyi bulungi nnyo nga mu kasente si mwangu naye bw'obanga okkanyiza nze sigenda kwesimbawo wantu wonna singa nalina empapula nali nja kubeerako obwa mmeeya w'e Masaka oba oli awo oba ekifo kyonna kubanga nze mbadde bwente ebbanga lyonna lwa senete zineemazaamu wawe ninza okufunira mu Kyagulanyi Ssentamu akimanyi ntegeka bivulu jangu Abitex omuyimbire yeeyagale n'abaana baneetoolodde beeyagale ate n'okufuna ofune naye nakyo nekikulema ekyasinga okuneewuunyisa apostinga bayanga mulo n'apostinga bagundo neyakola emukono neyakola Kamenyo n'agaana okupostinga enkuuka ekyo nno kyalaga nti waliwo obukyayi bw'ayina nga sina nsonga lwaki Kyagulanyi aya basi Abitex kutegeezezza nti abadde abula kusula ku live nga nnyonnyola obukyawe baalina ku Bobi Wine. Abitex omukulu gwe wakuttemu nga tasobya. Abitex agambye Bobi Wine asobya naye alowooza nnyo olaba ono ayogera ku Kyagulanyi ayagala kunfunamu ogwo omuze gulina okuvaamu abantu bangi basobola okufuna ssente Kyagulanyi kati boogedde ku linnya lyo era ogenda kukiraba ate bino mbikugamba lwakuba nkwagala abalala bakuwoza Kyagulanyi tasobya oli Katonda teri muntu atasobya kwekyo wasobya kkiriza obagaana walaba stage yonna yali ejjiddwa yali wajjuddeko abamilitale olowooza baali baze kukola ki baali baze twali tumaze okumanya yali agenda kuva mu audience ajayimbira abantu militale be yalizza okumukwata yali badde atweninga sitwago negenda mu maaso kubayita okulabisa okutuufu naye teyaddamu kulabika kwata simu n'okujja teyapafoominga obusungu bwange awo we buli naye mwagala nnyo era ensonga lwaki mugamba ebigambo bino tekigenda kubanga abano abamugoberera mbu tasobya yani teri muntu ku nsi atasobya Abitex omusajja nga ayina numbers agambye nti wadde numbers azina naye abasajja baaliwo basse baggala Kyagulanyi waffe mukwase microphone sirika omumwe azaakolera ensobi kati katumubuulire live eno benamutuukako njagala asunsule obanga owandise ebibuuzo byogenda okumubuuza njagala amanye ensobi zazaakola mu Sitwago ate yegendereze kubanga basse baggala baalina numbers kano kiza Besigye alina numbers zaalina ate abantu mu Uganda tulina abantu ba mirundi ebiri tulina abawagira gavumenti n'abatagiwagira bakuba nti kiyakola ekyenjawulo twapolomotinga nnyo ebyobufuzi ne tubiteeka mu music industry ate nga music industry esinga okukuŋŋaanya abantu Sitwago ensonga lwaki ekyase nnyo ekyase bakubeera ffe abamubeereddewo n'abayimbi abamu abakola ebyobufuzi nga bali mu music industry twagala kimanye tumwagala bwagazi naye tetumutya bannanga Abitex agambye nti Sitwago agikulembera nga Firebase Kyagulanyi Ssentamu akyatwala ensonga za Sitwago nga be yatwala nga Firebase nti omuntu bamuvuma ku lw'omukaaga bamuvuma ku ssaawa mukaaga ku mukaaga n'edakiika 45 aba muzeemu alina okusengejja abaana bafuti soja bonna bakaaba tebafuna ssente bavuga boda zaabwe tebafuna mafuta tawuliriza tayita abaana bo bayite obatuuze togoba bugobi tomala gaddamu nga bwolaba yazzeemu mpuuga ekintu kya mpuuga kyamuliddawo nawe kujja kutuukawo Kyagulanyi Ssentamu naye Pulezidenti Museveni yali akubidde kufulufiga nga ndi naye twetwali naye n'amukubira essimu n'amugamba muwala wange lwaki omuvuma Museveni akubira n'abantu boolabanga abatagasa naye Kyagulanyi akyabulamu embeera eyo anyooma eno Sitwago weetaaga buli muntu tevola Museveni tanyooma buli muntu amusembeza naye Kyagulanyi alimu akantu ako obutawuliriza buli muntu aya basi nawana ayogeddewo Bobi Wine yategeeza nti balya ssente okuvaako ez'omuwi w'omusolo
Abitex agambye nti General Salim Saleh ye namba 2 mu Uganda oba tokimanyi. Abitex ulira alekeranga okulowooza mbu bannayuganda okulya ssente za General Salim Saleh mbu balya ssente za bumenyi bw'amateeka. Ekisooka kye njagala okubuulira General omukulu wa Bobi Wine nti omusajja eno gavumenti efugibwa bayeekera baagenda mu nsiko ne balwana emyaka 5 ne bawamba eggwanga limu tebajja na kalulu. First in command bamuyita Yoweri Kaguta Museveni, second in command bamuyita General Salim Saleh. Abo basajja ababikkiriza obagaana be bafuga eggwanga lino kubanga abasajja bayeekera ngaba abaka ba NUP bali mu parliament ze tulya zaffe bannayuganda. Okimanyi bulungi nnyo bapromota n'abayimbi mu Uganda ffe tusinga okuteekateeka ebivulu gavumenti mwefuna omusolo era baakiraba jjo mu lockdown ng'amabaala magale ebivulu bigale ne bamanya nti twali b'amaanyi. Omusajja patron wa entertainment mu Uganda bamuyita Salim Saleh nga n'ababaka ba parliament aba NUP nga be bagenda mu ofisi ya speaker wa NRM ne bawulidde bateekayo ensonga zaabwe. Naffe General Salim Saleh akaleba akandwa nawo muganda wa President Museveni ye music industry yonna agimanyi bulungi nnyo ate mukwano gwa buli muntu tasosola oba oli wa NRM oba oli wa NUP. Abitex na wana atuusewo n'agamba nti omukulu ow'ekitibwa Mpuuga teyaliako wadde wabula Bobi Wine yalina okutereeza ensonga nga tebinnatuuka eno. Emenya amateeka bagiwawaabira ne bakugamba nti ssente za Mpuuga zaali mu mateeka kubanga enguzi tosobola kugitegeera. Museveni tasobola kuwa muntu nguzi n'okimanya. Omuntu alidde enguzi kamulabira bintu bibiri: okumukwata nga bagimukwasa oba okuba okumulabira ku bikolwa bye. Omukulu Mpuuga ensonga abadde azitembeta bulungi era Mpuuga yalaga obukugu n'obugunjufu nga munnabuddu n'amujja ku bwa loopu yamujjako kkirizo bagaana loopu oba loopu yamujjako wadde teyanyiiga naye ekigambo ekituufu n'amuswazaamuko yali badde waakiri amuleka n'amalako ekisanja. Musajja wa kitiibwa abaddewo ebbanga lyonna. Olaliba Mpuuga siniya we amusinga ebyobufuzi yamukkakkanya akkiriza agaane. Nze nno ŋŋamba Kyagulanyi ono mwayagalira ennyo essente. Kyagulanyi ayagala nnyo ssente omumanyi nnyo okubadda mu bivulu. Nze nina ekirowoozo nti miliyoni 5 ezahonaleba Mpuuga obuzibu buli lwakuba teyafunyeeko y'ensonga lwaki yajjayo ennyondo kubanga ensonga yabadde asobola zikwata